Oh yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Chimso Rich Boy Maxodi Junior webale kuba nti otambula nange webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti obeerawo ebbanga lyonna. Yes, Bobby Wine ranked the #1 East African richest artist. Wetwogerera Bobby Wine ye muyimbi akyasinze okubeera omugagga mu East Africa. Wano nno abayimbi ab'e Uganda abalabikiddeko mu listi kubaddeko Jose Chameleone Ragadi ne Bebe Cool, naye ng'ate ebifo byabwe bino biriko ebibuuzo bingi mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwesiga, webale kuba nti obeera wano eva n'ogamba nti tugenda kutambula ne Uganda mu kamoliko gatantambi Chimsoli moja asobole okuba nti agakutuusaako wetwogerera tutandise okuba nti tugenda mu minzaani twepimapima tupima ani asinga okubeera ow'ettabu, ani asinza okubeera owakabi, ani akyasinza okubeera nti abikola byonna mpola mpola. Now yes, mpola mpola, yes, nga twepima pima mpola mpola katugende mu maaso tukubulire biki bitambula. Waliwo save eyise mu ba researcher nga ba researchinga gye bayita entertainment industry on African continent. Mpola mpola era nga ba researcher kino bagenze mu maaso n'okuba nti ba investinga bakola investigation about the artists basobodde okuba nti balina kye bekoleddewo mu Africa, East Africa kogatana mawanga amalala. Tusobodde okukitegerako nti Munnayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yes, Lubereta Tembo owokubiri omusajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellence the Ghetto Gladiator yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 1998. Mpola mpola yagenze mu maaso n'okuba nti akola ebintu ebyenjawulo era nga wetwogerera limoja ono ali mu namba limoja. Wetwogerera Bobby Wine anokodwa ngo muyimbi akyasinze okubeera omugagga mu East Africa era ng'ensonga lwaki mugagga n'ebintu byalina tugenda kuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Batandika okuyimba it was 1996 plus 1999 Jose Chameleone yasobola okuba nti akikola bwe yakuba hit eyazunza East Africa namba hit enemanyikiddwa nga Mama Mia. Mama Mia yasobola okuba nti eteekawo demand mu bayimbi ba Uganda East Africa era Jose Chameleone yaleeta engombo nti no million no chameleon, ekitegeeza nti abayimbi ebiseera byali babasasula layisi nnyo naye Jose Chameleone n'aleeta engombo no million yes no chameleon. Mpola mpola Bebe Cool yasobola okujja mu mwaka gwa 2001 era nga yajja n'oluyimba baluyita weekend leo nikendi. Mpola mpola neyegattako Bobby Wine 2003 nakuba kagoma ka Lubendera. Mpola mpola kachaka Jose Chameleone yasobola okuba nti abavuga speed, Bebe Cool najja, Bobby Wine najja. Mpola mpola Chameleone yabaawo, Bebe Cool n'abaawo naye ng'ate musajja mukulu amanyikiddwa nga Ghetto Gladiator ebiseera ebisinga sente ze yazimaliranga kuzikola business era ng'omukyala amanyikiddwa nga Itungo Babi Kyagulanyi okuva wali mu kibuga ky'Entungamo yasobola okuba nti atuuza omusajja n'amugamba nti kubwa essada nga bw'oyagala naye ng'ate ebirungi byonna tugenda bikola nga ngenda kuyambako era nga buli kasente kofuna mpola mpola ogenda kuba nti okaleeta tukakolemu ebyenjawulo. Chameleone abatiisa bwe yazimba ennyumba ku kasozi Seguku era nga yakola ebyafaayo. Bebe Cool n'abeera mu bupangisa ng'omusajja w'Emagere amaze okuba nti azimba Emagere era nga Bebe Cool yafuuka ekisekererwa mu Uganda. Bobby Wine bamuyita nga mudongo muyimbi wa kadonkamombo tasobola nga fala naye yasobola okuba nti akola ebyafaayo. Kuva dda yasobola okuba nti ainvestinga bwe yagenda mu maaso n'okuba nti agula One Love Beach Kamotya, yazimba Semakokiro wali Kamotya Semakokiro Plaza nagenda mu maaso n'okuba nti agula eryato lya Kabenje nga bali mu motoka. Mpola mpola business za Bobby Wine zagenda mu maaso n'okuba nti zibuuminga era yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ayingiza akasente. 2016 music atagala ng'oba oliawo Bobby Wine takyalina kyagamba abantu mu musicale. 2007 ne batandika okukipangapanga ne muganda wamanyikiddwa nga Nobian Lee. 2008 n'akola ebyafaayo
Mario bwe yasalawo okuba nti ajoininga paliamenti ya Uganda ng'ajja musajja mukulu amanyikiddwa nga Katinti wali ekyadondo East yafuuka MP n'afuna ambition neyesimba kuba president. Mu kwesimba kuba president ono omusajja yafuuka the best opposition leader era nga yakola ekibiina ekimanyikiddwa nga National Unity Platform. Wano nno abantu abasinga batunuliza ebyobufuzi n'embeera za bulijjo bagamba nti tewali sente Bobi Wine wazifunye nga mu byobufuzi era nga wetwogerera Bobi Wine y'omu ku bayimbi ye muyimbi akyasiza okuba nti alina sente mu East Africa. Wano nno waliwo abayimbi bangi waneno waliwo abayimbi bangi abali mu East Africa abasobola okuba nti benspiringa n'okumentaringa n'okuba nti oba oliawo barankingibwa mu bantu abagagga abakyasinza okubeera ab'etabu mu East Africa. Waliwo omuyimbi munnakenya yakuba hiti mu 2011 bagiyita Kigewugewu. Omuyimbi ono bamuyita Jagwa. Ye yasooka okugenda mu paliamenti y'e Kenya n'atuuka abazoganya era nga yafuna ssente mpitirivu. Honorable Jagwa gy'omu ku bantu oba oliawo abasobola okuba nti inspiring abachibanda okujoininga politics mpola mpola. Professor J TZ Walieri yomu ku bantu abali balina sente mpola mpola. Wano Bobi Wine atekinze over Africa era nga yomu ku bavubuka n'abayimbi abato abasobodde okuba nti oba oliawo benyigira mu byobufuzi. Mu byobufuzi bya Africa mubeeramu okutegula era nga twali mu nabyabufuzi mpola mpola atalina sente. Bannambi byamizannyo ku lukalala lwa Africa okuli George Weah ono yasambirako Arsenal yafuka president wa Liberia era nga ne munnabikonde nga mufirika musajja mukulu amanyikiddwa nga guno guluma abantu guno guchali ogo yes go Tyson gwafukako ku governor mu America. Bannabyamizannyo abayimbi ne bannakatemba bagenda mu maaso n'okuba nti benyigira mu byobufuzi era nga buli muntu agenda awo afuuka wattabu. Togera George Weah e Liberia gy'omu ku bantu abakyasinza okubeera ab'ettabu mu Uganda. Mu East Africa twafunye Bobi Wine ng'abaddirira. But my question is balese Jose Chameleone ne Ragadi nti Jose Chameleone ali mu namba 2 era nga ebyobugagga bwe bibalirwamu 1 billion. Wano wentandikira okuba nti mpakana n'abakoze lisiti eno mpola mpola. Jose Chameleone if alina 1 billion ekigeza Kenzo abasinga Jose Chameleone kubanga Kenzo gy'omu ku bantu abalina esente eziri mu enkalu ne investment mu Uganda mu bayimbi gwemanyi. Ate nga bw'otunulira abayimbi nga Mr. Kisemakula, bw'otunulira abayimbi nga Geoffrey Lutaya n'abasigaddewo tosobola kubaloolinga out. Wabula muri steno mwataddemu Jose Chameleone ne Ragadi. What is so funny ye mutabanyi waffe ow'ekiwaatule Uncle Moses Sali bamutadde mu position namba 4. Bebe kulu bamutunulira yazimbye amaka, yazimbye za apartments ekiwaatule. Tosobola kuba nti omweri jamu omusajja ono yagenze mu maaso n'okuba nti abikola era nga omusajja ono obwotunulira nti bw'omupimapima alina sente mpitirivu. Yalese BMW X7 mpya 2021 model. Emotoka eno teyitamu masasi, tekubwa small bombs obutono obwo grenade, tesobola kuba nti egikuba. Emotoka eno yakoleddwa mu Germany kika kya Benz. Emotoka eno ebalirwamu billion za Uganda 12. Bebe Cool gyagenda okuba nti aleeta. Nawe twebuuza Bebe Cool mwabanga bino byonna abikoze mpola mpola alina amaka gatalina muyimbi wa Uganda yenna. Tewali muyimbi wa Uganda yenna alina amaka ga Bebe Cool galina. Tebakulimbe kye kisooka alina ettaka bw'otuuka ekiwaatule. Gayon yafuuka investor alina trader ezisomba ebintu amafuta n'ebisigadde okwetola East Africa era nga omuvubuka ono alina kampani emu ey'amaanyi mu KCCA mpola mpola. Bamuyita Bebe Cool nti Bebe Cool bw'otunulira ebyobugagga bye oyinza okuba nti Bobi Wine amusingako. Yes, Bobi I believe asinga Bebe Cool naye ku Jose Chameleone nedda. Yes, eyinza okuba nti boolyawo ebya Jose Chameleone sibimanyi bulungi but to me Bebe Cool mwenna abakoze lisite mugende mugitereze mpola mpola. Naye ng'ate kyasanyu nti Bobi Wine anokoddwayo ng'omuyimbi akyasinze okubeera omugagga mu East Africa. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala. Yes, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti mutubeeramu, mwebale kuba nti mwekumira wano mpola mpola. Tugenda kubeera nti
tugenda mu maaso nga tubatuusako ebyo bisinga mpola mpola. Ngenda kusaba buladi wange osigale wano tukole ebintu ebitamu nga birina okutambula. Yes, mpola mpola. Bye bye for now. Ngenda kwagaliza ekyemisana, ngenda kwagaliza olunaku olulungi, ngenda kwagaliza wiki n'ebintu ebirungi byonna ebisinga gwe Munnayuganda ali e Uganda ne bweru w'eggwanga. Bye bye.